Ssembuusi ow'emyaka 2 yafumise mwannyina ekisa ekimutiddewo ate oluvannyuma n'akkakkana ku kitaawe Bisegerwa naye n'amufumita ebisa ebimulese ng'ataawa. Bisegerwa gwe tusanze ku ddwaliro lya Divine Hospital emala gy'ali mu kufunira obujjanjabi atubuulidde nga bwe bibadde. Era bwengezezzaako bwenfulumye n'empitanyirawo omulenzi nengezaako okubaako byenjogera naye ne mugamba Mahadi anoonya eki wano akutte omuwala n'amugyawo n'amutwala ne tusigalawo ewaka ngenza okulala ali ku mwana wange gwa saamufumita. Mujja na nnyina yabuza omwana oyo n'amutwala bamaze emyezi 4 naye ng'ate nnyina w'omulenzi amanyi abantu bali bwe bali nga ssente ze muwa okukozesa akwatako ku ssente ezo n'abasindikira balye ate nga nze tambuulira mazima nti abaana amanyi bwe bali. Sharon Namuddu omuwala eyavuddeko obuzibu ategeezezza nti naye abadde amaze ebbanga ng'omulenzi ono tamulaba kyokka yamwekanze ekiro ky'olunaku lw'eggulo n'atandika okumutabukira. Abatuuze abawangaalira mu kitundu kino bavumiridde ekikolwa kino ekikoleddwa bwe bato ne basaba ab'ebyokwerinda okubongera obukuumi. Naye nga ye abadde azze kunona mu mukazi we obadde nga bamulemesa n'afumita sezaala we ebiso natta n'omwana emyaka 8. Mahadi okubeera ne Sadia oyo omukazi abimanyi owuli era abadde abasindikira ssente ez'okulya. N'abazadde tebakyayagala kugamba baana baabwe. Abaana banywa ebiragalalagala banywa omwenge. Bamulense nga bulidinga bakulumbiolabye omusajja mugwamu atageri kumubudomo. David Nwamanya atwala ebyokwerinda mu kitundu kino agamba nti ekikolwa kino ekyette mu kibakanze nnyo kyokka obuzibu abutadde ku biragalalagala ebikozesebwa abavubuka ensangi zino. Kuvumirira abavubuka bato oba kukozesa biragalalagala naye ate n'ekirala kyagenze kuzuuka nga waliwo connection mu bazadde. Meeya wa Tawuni Council y'Ekyengera Mathias Walukagga ategeezezza nti agenda kukwatagana n'ebyokwerinda okulaba ng'omuvubuka ono avunaanibwa. Kigambibwa omuwala adde yafuna olubuto naye abadde yalugyemu omulenzi yazze mukambwe ennyo baamugulidde ndowooza omuwala yamunyumiriza nti abazadde baŋŋamba olubuto tulugyemu oba omusango guno ngenda kugulondoola okulaba ng'omulenzi ono era ŋŋamba poliisi nemale olamwaka kodyo konna akabuzaabuza omusango guno genda kugulondoola paka mu kkooti ew'omulamuzi. Luuko Weyisigira amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ategeezezza nti bamaze okukwata omuvubuka era waakusimbibwa mu mbuga z'amateeka essaawa yonna. Poliisi esobodde okuddukirira amangu oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano nesobola okuba nti nemukwata essaawa zinakuumibwa poliisi ensangi. Tuvumirira ekikolwa kino era nga ekiso ekigambibwa okuba nti kye kyakozeseddwa nakyo twakizudde wennyini wabadde omufu. Shafik Galiwango, BBS Telefayina, Gambuuze.